Olwaleero bassebo ne bannyabo nkusaba osharinga vidiyo eno etuuke ku abo bonna abakaaba amannyo abantu bangi kyenkana ebitundu 98 ku buli 100 bakaaba obulwadde bw'amannyo naye kaakati olwaleero nkuleetedde eddagala erigenda okuwonya obutaddamu kuwulira ku bulumi bwonna bw'ali nnyo. Ofollowinge vidiyo eno ate era ogisharinge ne munno jangu ku mukutu gwaffe ogwalabuka TV weegatteko ate obeere ng'ogoberera obutambi bwonna obuliyo. Bassebo ne bannyabo nnyongera okubeera nga mbajjukiza nti nammwe abaagala content ku topics zonna ez'enjawulo oyagala content kuteekateeka mikutu gyo egy'enjawulo tukuteekerateekera content mu ngeri ennungi. Tuyina packages ennungi okufuna n'ojjamu ate vidiyo zo ez'enjawulo n'oteeka ku mikutu gyo ate ne gitandika okukulaakulana. Ojja kubeera ng'onkubira okufuna naawe package eyiyo ku topics zonna nkugambye z'oyagala. Naawe ayagala mentawo anaakusomesanga byafaayo buwangwa byankulaakulana na buli kimu. Tukugamba beera ng'otwekwata eri ya nkolo nakambe obeere ng'onkubira eri akagata 256 749 46 Bassebo ne bannyabo bangi mukaaba amannyo gatumalawo amannyo mmwe temumanyi bukodyo buli mabega wa bintu bino. Kyenjagala okusooka okubagamba era kyenjagala mutegeere teri ddagala ly'amannyo okuggyako ng'olikuddemu ate kasita okuulamu erinnyo erisooka n'erinnyo erya sayidi endala nalyo nga likwatibwa. Ebiseera ebisinga bw'okuwula sayidi emu ate endala erwala. Kaakati erinnyo bwe liba likuluma eddagala lyalyo bw'oba toliggyemu okola otya? Abasinga kyenkana batambula amannyo gaabwe. Biki ebisinga okulwaza amannyo? Ebimu ku bintu ebisinga okulwaza amannyo, ekisooka bujama, ekyokubiri butafaayo, ekyokusatu ebimu ku bintu oba mukwano gw'amannyo bw'oba ng'oyagala amannyo go galwale nyiikira nnyo okulya ebintu ebirimu sukaali omungi omuli sweet ezo ze mulaba omuli bu cakes ebyo byonna twala tugende. Bye bimu ku bintu ebikyasingidde ddala okwonoona amannyo n'osanga oli ng'akugamba amannyo gange ganyenyeera gannuma. Kaakati gw'alina amannyo aganyenyeera galimu ebituli gaasiriira eri abantu abalina amannyo nga gaasiriira kuliko ebya black. Kaakati sitwagala abantu bakuyite munywi wa mindi ogenda kukola otya? Tuula nkuwa eddagala. Kyensoose okulabula si kirungi kwemanyiiza bintu ebiwoomirira by'omanyi ebikyasinze. Ekyokubiri bw'oba omaliriza okulya katubajjukize bw'oba omaliriza okulya ng'etteeka toyisa lugoye mu kamwa. Funa omuswaki osenya amannyo. Abantu baffe kambagamba obuzibu bwe mulina abasinga bwe mumala okulya emmere temusenya mannyo mwebaka bwebasi. Waliwo ebintu bye tulina okweyigiriza nti bw'otuuka ewaka ne bwe guba 8 gwa kiro tosobola kuyingira mu buliri nga tosenyeza mannyo. Naye abantu baffe bangi olumaliriza okulya ekyeggulo mwebaka abasinga mutulimba mukoma kusenya mannyo ku makya naye akawungeezi misana temuddamu kusenya. Omuntu yenna ng'omanyi okyali mu ttuluba osenya ku makya, emisana oyisaayo lugoye oyisaayo lulimi, ekiro ne weebaka gwe nkukakasa ojja kulwala amannyo gajja kukunkumuka gonna gajja kuggwamu. Ekyokubiri kino ngenda kikulabula weewale bw'oba onoonya okukuuma amannyo go weewale eddagala ly'amannyo. Eddagala ly'amannyo lyerimu ku likyasingidde ddala okuttira ddala amannyo. Abasinga temukimanyi bino ebintu ababikola tebabibakolera nti babaagala nnyo. Olwaliro nandibadde nkutemera ebirungo ebibeera mu ddagala ly'amannyo ebibeera mu ddagala ly'amannyo
ebitayinza kuganya ku lisenyesa kumala myaka 3 nani stop ng'amannyo tiganatandika kunkumuka. Ebirungo ebyo bwenna byogera abamu mujja kutya naye kuwangaza amannyo go. Sooka weesonyiwe eddagala ly'amannyo. Toŋŋamba nti ssebo ate bwe tuli esonyiwa tandika obutasenya amannyo. Si kye ŋŋamba. Bajjajjaffe abaatusooka baawangaalanga emyaka egiwerera ddala 10 n'omusobyo, n'osanga ng'oli amannyo ge gonna agalina mu kamwa gali white. Tegedde naye yakolanga atya okwekuuma ekintu ekyo? Edda ebintu bye baakozesa mwe mwabivaako. Muwoza nti byali byadda. Kaakati bannyabo ne bassebo byali byadda, enjuba tekyagwa bugwanjuba, egwa buvanjuba. Eriyo ebintu bye tuteetaaga wulira mu matunga bwe tuwulira omuntu abyogera nga tumanya nti obwongo bwe bunafu mu kulowooza oba obwongo bwe bukyali bwa bamuugi. Tubyogera nti byali byadda. Waayi bye byali ebintu ebikulu ate era byali bya mugaso. Tuteeka oku advansinga okutambula n'ebintu bino, naye tutya bw'oba oyina omuswaki njagala nkuwe ekintu ky'ogenda okukozesa kikuuma amannyo go nga gali pure white, nga gashanananga bw'olaba amannyo gange. Kaakati okola otya? Kwata omuswaki go. Edda baakozesanga na buswaki obuti bwe tuyita obw'akayuukiyuuki. Bakwata akayuukiyuuki n'osenya amannyo go oli yawunyanga n'akawoowo. Abantu abamuwunya n'akamwa kubanga n'okusenya temumanyi kusenya. Bwabanga bakwata omuswaki bagukwata batya? Bw'oba osenya amannyo g'ekyemmanga ogasenya otya n'omuswaki? Ate bw'oba osenya amannyo g'ekyengulu osenya otya? Ekyokubiri, lwaki abantu abamu bawunya akamwa? Musenya amannyo naye ate temusenya lulimi. Mu Luganda waliwo ekintu kye tuyita engeru. Engero zimanyi by'ebintuntu ebibeera ebicaafucaafu ebibeera ku lulimi. Ebyo ebibeera ku lulimi ze tuyita engeru. Ebintu ebyo bitera kujja lwa butasenya lulimi. Bw'oba okutta omuswaki ng'osenya, nze nabagamba ndiwo okubasomesa buli kintu kyonna. Njagala tukole ki? Omutwe gwange simuli buugi. Bw'okwata omuswaki gwo bw'oba osenya, oyina okumeekinganga shuwa nti osenya n'olulimi. Olulimi olwo lw'olaba lwe lumu olukyasinza okusengejja ebicaafu. Osanga olulimi osobola okuggyayo olulimi lwo naawe n'olutunuulira n'otya n'ogamba naye luno lubeera mu kamwa kange, ng'oli olulimi luddugala. Kwata omuswaki gwo bw'omaliriza osenya amannyo g'obulungi, kwata osenye n'olulimi. Buli lunaku otiika okusenya amannyo n'olulimi. Ekyokubiri, n'omuswaki gw'osenyesa n'osanga oli ng'alina omuswaki ng'amazina gw'emyaka 6 bannange. Eriyo obukyafu bwe mwereetera. Bw'okozesa omuswaki waakiri mu bbanga lya myezi 3, ddamu ogula omuswaki omulala. Bwe n'ovuga omuswaki n'okavuga n'omala omwaka akantu ne katuuka n'okutukako obwoya, gwe n'osigala ng'okyakasenyeza. Sente z'otalina tukusondere. Obuntu bwe butandika okgenda mu mannyo bulwadde bw'amaanyi. Ate era omuswaki bwe gukaddiwa gutuuka nga tegukyayinza kusenya bulungi. Bassebo ne bannyabo nga nfundikira, ebyokuyiga bingi. Nze mbaleetera byakuyiga naye emisomo gino gisanga ku mikutu gyaffe ejjalabuka TV. Dira omuswaki gwo atayina kaswaki kaffe kali ke tuyita akayuukiyuuki. Kaakati bw'oba toyinaako kayuukiyuuki osobola okufuna evvu. Twakuleewako etteeka eririwo ng'abakulu be bakozesa emiswaki, nga buli mwana bw'azuukuka oteeka ogenda mu ffumbiro n'okwata ebisiiriiza n'osenya amannyo. Naye amannyo gaffe gabeeranga gatukula. Ne kaakati omuntu asenyesa ekisiiriiza gw'asenyesa brush ne bweba ya 50 toyina ky'omusinga. Omusingako kintu ekyo budde bwakulwala amannyo go nti bw'obubwo buli kumpi ky'omusingako.
kwata ekisiriiza osenya amannyo tekibongola mannyo ne bw'oba ng'oli muntu mukulu bw'oba ng'olaba nga tokyabiyinza okola otya kati olunkulagirira ate n'eddagala ly'amannyo kubanga ekisiriiza evvu byonna ddagala lya bw'oba ng'obadde olina amannyo nga galimu ebituli tandika okusenyesanga evvu dira omuswaki guteeke mu vvu muli okwata okuuta amannyo ne bw'onaaba olina kituli ne bwe ganaaba ganyenyeera ne bwe togenda kuddamu kuwulira ku bulumi bwa linnyo walayi ya Mungu. Evvu omuswaki gwo gw'olina guteekenga mu vvu osinyenga amannyo go bwe kiba kisoboka osobola okweyambisa n'amazzi agabuguma bw'oba nga toyinza kufuna vvu nze nkuwa ekikolo n'eddagala kaakati gwe ne weesalirawo abamu bakola batya ebisiriizo bikozesa ng'eddagala baddira ebisiriiza oba ensaano y'amanda oba olusenyente n'oluteeka mu kinu n'olusekula n'ofuna akakeba akalungi n'oluyiwamu bw'okwatanga omuswaki gwo n'ogunnyika muli n'osenya ogenda kufa nga tozzeemu kuwulira ku bulumi bwa linnyo lyonna ogenda kufa nga amannyo go tukula ate nga tozzeemu kuwulira ku bulumi nti oba ganyenyeera oba gakola ki weekwata ebintu ebyo waliwo bano nti erinnyo linnuma lindi bubi lintujja bw'oba owulira ng'erinnyo likuluma okola otya waliwo ebintu ebiwerera ddala nga 5 n'okusoba ebikakanya obulumi bw'amannyo nze ngenda kuwaako bye nsobodde ate ebirala birinde mu kitundu kyaffe ekiddirira ekisooka sabbuuni ono eriyo abamukozesa n'oddira omuswaki gwo n'ogukuuta ku sabbuuni n'osenya erinnyo bwe liba likuluma liwonerawo naye ate sabbuuni asabula akamwa kitegeeza bw'oba waakukozesa sabbuuni okusirisa obulumi bw'erinnyo oteekwa okubeera omwegendereza kubanga bw'anaakoona eno ebbali n'ebbali ajja kusabula akamwa n'olwekyo bw'oba osazeewo okukozesa sabbuuni okukakkanya erinnyo kuuta senya bulungi n'obwegendereza agenda kuyambako amannyo go obutaddamu kuluma. Mu Luganda tugamba eddagala ekka lye lituuka ku ndwadde ebyo ebintu by'owulira ebikaawa bye bisinga okuwonya ogaaya entangawuzi mu ddakiika 5 togenda kuddamu kuwulira ku bulumi bwonna bwe tuba tukozesa entangawuzi eri eŋŋanda esinga okukaawa eyo nnungi mu kukakkanya obulumi bw'erinnyo bw'obanga entangawuzi togisobola ky'ogenda okunkolera kyekyo ogenda kunfunira cloves bw'omala ofuna cloves onfunire enniimu eyo ogenda funa akantu mw'okamulira juice w'enniimu bw'omala omukamula oteekemu cloves zaffe ziri bw'omala oteekemu omunnyo otandike okusenya amannyo era bw'onaakola ekintu ekyo togenda kuddamu kuwulira ku bulumi bwa linnyo lyonna bigenda kuwona ate bwe kiba kisoboka juice oyo ebintu ebyo by'otabudde n'otabulamu omunnyo n'obitereka n'okozesanga ebyo okusenya ate gojja kuba mulungi nnyo obutaddamu kuwulira ku bulumi bwa mannyo. Kati bassebo ne bannyabo n'eddagala eddala lingi leero ŋŋenda kukomaawo nga sinafundikira ennono y'ekigambo amannyo evaawa. Amannyo kiggwaayo nti amannyonnyozi kubanga bwe tuba twogera nga tunnyonnyola waliwo ne lwe tugamba nti ekintu akisimbyeko amannyo ensonga agisimbyeko amannyo kati amannyo kiggwaayo nti amannyonnyozi mwe muva erinnya amannyo ebyokuyiga byendeeta ogwo gwe nagunjukira omusimbu yagunjukira kigo gwayagadde okuvujirira obutambi bwaffe buno ayagadde okulangiramu naawe ayagala otambula naffe mu ngeri yonna ey'enjawulo tukuwe ennamba yaffe akagata 25 6 7 49 46 10 7